Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Hello? Wanju mukadde wange. Sebo Haji nga nsanyise okuwuliza. Nange nsanyuse ssebo. Wambulako ne ngamba Haji Dr. Saddam Rashid Lukwago abulidde wadde tutandika kulanga kukunoonya nawulirako n'abaggulawo omusango ku poliisi nti wabula. Haji salamu alaikum. Natambulira muganda wange teyampaliza kusiibula muntu yadde n'omu. Naye nga kati Haji ebigambo bye tugenda okukola kati wano ku ssimu njala kutegeezaako ngenda birikodinga. Haji salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sina buzibu n'ekyo kubanga sirina mmanja, sirina gwenne, sirina. Ati waffe kiba kirungi professional okubuulira omuntu nti ebigambo bino nja birikodinga for purposes kuba kirinze nakikola okubuulira abantu na kino bwe naaba ndabye nga kyetaagisa. Haji kituufu ye ggwe? Alhaji Saddam Rashid Lukwago oba dokita oba Saalongo yonna kyompise erinnya lyange lirina buzibu yenze mwenyezi. Mazima. Ndi wano ndi mu ggwanga ya South Africa. Ndi Pretoria. North. Ndo Park. Wensula. Haji mu ggwanga watuddukako buddusi kiki nga twakunoonya buli omu nga tumubuuza takulaba. Twebuuza ku bantu tabalabika. Omukyala namukubirako awo nga ngamba mukyala we yamanyi gy'oli omupya. Naalongo namukubira nga tayagala ndowooza nnyo kumubuuza bintu ebyo. Kimbeera ki awo? Yamugatta. Era naye alina bwe yatuuka kyenkakasa nga tayinza kubitegeera nga teri n'omu asobola kubitegeera okuggyako nze nzekka. Omuntu yekka eyategeerako okutambula kwange yali maama wange. Naye mafiolizimu eri mu ggwanga lyaffe erya Uganda egenda kuttattana nnyo, seegenda ettattanye nnyo eggwanga lyaffe okubanga tetukyalina kyetuzzaako okuggyako bannaffe baganda baffe abantu baffe abafamire okuba nti ate kati be bafuuse okuba nti yempitiro bakwatu kwe bayitira okutukosa obuzibu nga ffe abantu abayiiya ate nga tuyiiza tetukoma kweyiiza ffekka. Haji nawe bamafiya be bakufulumya eggwanga lino? Kino ekintu naawe wennyini akimbuuza okimanyi kuba bino si kwakabitandika. Ekyo kituufu emabega nawulira nze nga nze kakubulyeko bimanyi nawulira wasooka ne bakufulumiza ku lisiti y'abantu abagenda okuttibwa ng'ate kituufu abantu baali battibwa naddala abasiraamu. Ekyandeeta lumwe wone neebuuza Haji ogenda kwesimbawo? Oyina kyewaliiridde oyagala kufuuka maseeka wayingidde DF kiki? Ebyo byonna bye weewuunya nange bwe mbyewuunya nga ggwe bw'obyewuunya n'omuntu omulala yenna bw'abyewuunya kubanga nze teri yali andabyeko katuuti nti nsoma ino. Teri yali andabyeko kadaala ka byabufuzi. Nze mwami Kanka kye nnyinza okusinga okutegeeza. Nti nga sinnagenda wala bw'obanga otaasa obulamu otanga kwonoona byonna ebyo ebisobodde okwonooneka byonoone obulamu osigale ng'okyabulina. Mazima. Omuswayiri alina olugero olugamba nti kujenga na kukomowa tosobola kuzimba ky'otamenyemenya ozimba olugo. Mpulira. Mu bigambo byange ebingi ennyo ndi musajja abadde nnyo eyeegendereza nnyo naddala famire yange nga njogera kubanga n'abakyala. Ne baganda bange okutwaliza awamu kubanga entale zange ndowooza nazitandika nakatandika okukola ebbala. Ali njagala nnyo okusoma naye naleebesebwa baganda be bannemesa ate nabuze eyi ssente yali yazirekawo. Era nze we nava ate ne nfunamu ekyokuyiga ne mpeerera baganda bange nabeera baganda abasoba mu 15 mu mbeera ey'ekyo ndi mu kweyiya bweyiya.
ekisinga okwewuunyisa nti ate be naweerera be Katonda be yannyambako be nakwata ku mukono ate mafu be yayingiramu betandikiramu abo kubanga nze wiikinensi yamire yange tokedde muzeeyi afa wakyenda mweta nkwatiri famire omuli baganda bange omuli bataata omuli bamama omuli bakojja omuli basenga omuli banazaalo sejjusa olwekyo kikola siina gwe nakikolera nti ansasule ekyali kyetagisa mu bbanga eryo mpaka kati lwatuuse okuba nga ate be bantu bendi mu kwekweka omuli n'abakyala abangi yaje ekintu ekyo kizze nnyo mu ggwanga omuntu abantu ba famire batandise ofuukira bantu bannaabwe ebizibu ng'ate bonna ba musaayi gwe kyogamba nti yenze asinga Katanga meejo omusirikale ku ddaala eryo n'abalala tuzze tubiraba nti oli agenda n'agamba nti akayumba kano ate ennyumba yange ate abaana bange bwe nalabanga mafyolizimu ennyingi ennyo gye nali mu bakyala n'abaana kye nalina okusooka okukola kutaasa famire yange mpulira kubanga bino byonna bibeerawo obulamu bwe bubeerawo time heals obudde akadde kawonya oby eziba zikoleddwa zonna nsobola ozitereeza oluvannyuma ng'obulamu bwe buli era abakyala bange nze nkakasa tuli mu good time I don't know naye kati bamanyi weeri era Naalongo njogera naye omukyala wange omukulu njogera naye mukyala namba 2 njogera naye era njagala ntwala omukisa guno ku ddoboozi lino eriwuliwo ensi yonna ekifaananyi kye bammanyiimu bannabangako mutwe sirinaako yadde n'engundi yonna mu bwongo bwange nti yali ebeddemu naye waliwo ebintu ebijja ne bifuluma omulundi gumu nga biva mu buli nsonda ajo oyogedde nti abantu bonna bakyala bonna bakimanyi naye olina omukyala gwe wasembyeyo okuba naye Sharon ye siwulira bw'omwogerako mukama wange njala kusooka kwetondera bakyala bange kubanga nabeegaana mu public neŋŋamba nti abakyala nkoze eki naye ng'embeera eyo yagenda okubeerawo waliwo ebyali munda abantu bebaali batamanyira nali nvudde ewaka okumalya ddala akaseera nga nsula nzekka ewakaawo wasooka kuddukawo nasooka kuddukawo naye nzira ewaka gye nava ate nali nalekayo akayumba kange nodde wa maamawo ewaffe ewaka we twakulira ekabowa nalinamu akayumba kange omwo namalamu emyezi 8 nga neefumbira nga buli kimu nkyekolera nga abakyala bali nange ndi eno nagenda okulaba nga ndabanga embeera eyali etuuse okuba nti tejja kukola ki tejja kgenda bulungi bwe kyatuukira ogenda mu kkooti kale bebimala abantu mu kkooti olw'obutaweerera baana nze Saddam Laki nga naweerera baganda bange sirina kuta olwaleero nyina dokita mutabani wange omukulu yasomerera soma medicine stroke surgery atako yakola abamu bali n'abalala abaana bangi benfulumiza nga tekuliko sapoti ya muntu yenna nze muntu atakulizanko mwana wa muganda wange tinyambaako kujjako ate okukuza abaako mpulira muganda wange mwami kankaka neyanziza okuba nti wannoonya ate era onnoonyezzaako mpaka kati mbadde neebuuza nze nga omanyi waliwo olw'obuulira abantu ekintu ate ffe tunoonyereza tulina investigative journalism tetwerabira muntu neŋŋamba Saddam Rashid ono ali Haji nze Haji sera ekyaddala bwe mana kolagalako n'omuntu seerabya neŋŋamba yabulirawa ebizibu bikutuusizza n'okuba nti nze saamanya nti wabeerako ne mu nnyumba myezi 8 nga weefumbira okutuuka okufuna omukyalo oyo Sharoni nga ndaba kiri too much ku myaka gyange gino ngenda kuweza myaka 5 baana bange bakulu abawala bakulu abalenzi embeera yansukkako mu gwana gundi nti ebintu nga byawo maze okufuna omukyala ndowooza baali tebakyabana famire yankuba bwakankaka ne ntuuka okubanga ndowooza sikyalina we neekyusiza nga ne mu bizinensi
nsuubira wabalaba naawe ebintu mwabiraba eggwanga lyonna lyabiraba ebintu ekituufu twabiraba ekyaddala twabiraba nti navuddeyo n'enkiisinga omukazi mu kisiibo nsuubira nti nyina omuntu gwe nasobya n'omu okugjako nasobya Katonda ekyo kyo kituufu kiba wakati wo ne Katonda wo kaakati nze atali seeka kyensuubira nti akunya okuba seeka abannumba teri seeka atalina simu yange naye aba tagiine simu yange nyangu nnyo yakwakisa esinga yali nkubidde n'ambuuza nti ate kino kigenze kitya ne munnyonnyola kubanga mwami Kankwa tetuli mu kisiibo nga tetwasiibye teri kiŋŋaana kuba n'okubeera ne mukyala wange mu nsonga z'obufumbo nzikirizibwa okubeera naye emisana Haji tokyasiiba okuva mu mwaka ogw'2010 abawulira nga bafolowinga nakaliba mu mirimu gyange nendaba kubanga mwami Kankwa tetugaana ebizibu bikujja naye nawe weebaka bw'oti obamu tooki n'ogaanayo obuzibu buno buvaawa bw'obanga oyina muko omusajja gwe wayendako obanga oyina ettaka ly'omuntu wakiri ogenda n'ofukamira n'ogaa nti owaayi nsonyiwa ntegedde kati abantu bagenda okulaba bye baalaba mu mawulire ng'emyaka gyonna nze mbadde mu kkubibwa miggo naye nga olw'okuba mbadde njagala nnyo famire mbadde sibiwa nnyo makulu byayingiramu kubanga nasuulawo omulimu nga nti omulimu kandireke eddagala kandireke ndirekere baganda bange mu ggwanga lya Burundi nenzigulawo bulanti waliwo omwana eyajja n'abimbalira n'okutandika amasomero byonna nze nali neewonya kwagala kuva mu ddagala ekitali kyangu kubanga ekyo kyekintu muzeeyi wange kye yansibirire kintambulirako nga yonna gyendaga ngezezaako kwagula kyeyambula mwami Kankwa kakyannema n'okutandika amasomero gano kugenda kufuna ddiru e Burundi obaviire kwali kuva mu ddagala yali ambalira omulimu yali mu setting era yampeerayo obutwa ne bansiba e Burundi bansiba ne bampa obutwa ne mmala nabo wiiki namba nagenda okudda e Uganda ng'ekibumba kyange kyonoonese era naddako mu kyalo nfiire kalitunsi wange baganda bange gwe baasaawa yiika 8 nabituukako butuusi munnange nabyekanga bwekanze era singa nali ng'omuntu omwangu nakulawo n'omusango era ku poliisi kalitunsi abadde Kasasa natuwawo ekyo yiika 8 ze mbadde ntemanga mu buli kaseera era nali nyina abantu abaali bagula kalitunsi nga njagala kubaviira balekere eggwanga lyabwe beetaaye nga baganda bange nasanga kalitunsi yesaayi ngaali wansi bakolagana n'omwana eyali akuuma ekyo ngenda okukiraba nga nziguddewo omusango naye ate bensiba mulireeyo baffe abantu baleme okutunuulira bano kye bankoze batunuulire kyenkoze okusiba bali ne bafiira eyo eggwanga bwe litubirire bagambe nti gwakikoze ng'ate obadde n'ensonga n'okyesonyiwa omwana yampa omwami eyantaasa ye mwami Kyaligonzi oyo ng'akolaganye ne Kayanja ono yali owa Wembule kuba Kayanja y'omu ku bakuze ne bansiba ne bantaasa ne ngenda paka mu kkooti nimba mu kkomera nenzita Uganda sente zange nafiirwa miliyoni 8 by then nenva e Burundi n'ebintu byange byonna ne bisirikirayo nenkomawo e Uganda mu mwaka ogwo nenejjanjaba ekibumba nzijanjabya ekibumba mpaka myaka giringa ng'esatu naakatandika okuddamu okusi obakeberedde ng'ekisikaani ziraga nti ekibumba kiryokke n'ekikyalimu bu element butono era singa tewali wa ddagala lya habo ekibumba mbadde sikimanyi nti kiwona bwe baba awonza omuntu yenna nalajja nako ku gundi oyo seggiri nnyo oyo muwe eddagala okumuwanya bamunyima nze omuntu yenna alwadde ekibumba agende mu kamera bwabanga ayagala mukakasa eddagala ly'ekibumba nze nzijanjabya ebintu nze ekinfudde kyendi mu ggwanga okunjogerako mwami Kankwa si mawulire mukozi w'amawulire buli kaseera mbeera mu mawulire nze amawulire njamu kuntaasa tegantaasiza emirundi mpaka nakati Allah kwe yayisiza nali mpedde bona tuko okuyita waggulu ennyonyi nga sirina wempita netuka buli boda nsanga bano Katonda kyeyampa nti bano banoonya kunzita ate mbo mwennyini mwe muli abanoonya okuntaasa olw'ebyo byenkola kubanga mbajjanjabi mazima okitegeera bulungi bulungi nnyo ssebo
Mafialism yali esetinze ekintu ekyali kigenda okubeera ekizibu nnyo nga famire yange naalumanya ne saalumanya n'abakyala n'abaana baali bagenda kuttamu nga nze banzise bo badde ebbali bano ebintu ebitaliimu kye nalina okukola kyakwegaana bakyala ate baganda bange ne bannyamba bo ne bajja ne bazaalukuka kanyo imagine mu kaseera mwolina obuzibu muganda wo abataakuzaala baagamba nti bakuzaalukuse tokyalimu omu ku bo nga batudde n'omukuza omukuza kakati bw'abanga abantu abo oyo ye mukuza ddala ng'atudde n'abaana be yakuza nga bafulumya ebigambo ebyo omukuza oyo gw'oyinza kumwesa kalungi kikayinza okuvaamu ayinza kukuza baana atya nga be yakuza nabo batudde bagamba muganda waabwe gwe bataazaala bamugobye mu kika naye agikankubuuze nja kubuuza butereevu tewali muka watali muliro gwe n'abaganda bumufaaki kankaka nakulaga dokumenti ezitalina njagala baveyo olukwago n'omu asobola okuba nga alina notification eddagala registered by National Drug Authority yadde ebika ebisukka ebibiri nyina 8 nga n'eddagala lyennyini eryo babuuze mukyala wange omukulu Mirembe Kuruthumu we nalitabulira sukaali nalitabula saagala nakwagala nga mpulira binkozesa emirundi mingi mu covid ebyaliwo wabiraba ebya covid byonna bikavaali nga mbimanyi ekyabantu kye batala bwe ŋŋamba nti baganda bange be bakulembedde olukolo okwagala okunsaanyaawo gwe kankaka oli munnamawulire okola risaaki onoonyereza na kati onoonyereza mpaka kiki kyonninako ayagala muka omusajja oba nabba ettaka lya gundi bye bisinga okussa abantu. What record do you have on me? Nze likodi nkulinako emu yakuba na ddwaliro wakaliga ebirala sina kyemmanyi sina kye nali noonyereza ninga nti oyo yanziba yabba gundi oba bali mu nkaayana n'ettaka lya gundi omuwulira ebintu byogerako kanka kanze nkukakasi isoke nteekaayo njabya tojja Omukiiko olwatula nanyinamu abaana b'enda ya Nakalama abaamaama wange 4 olukiiko lwangoba maama yatuzaala abaana 9 basatu baafa yatusigalawo bwabanga baali 4 bameka abaali basigaddeyo bwe mbagamba nti nze abantu obubi abanwanyisa baganda bange ate okusingira ddala abaana ba maama wange okitegeera kyeggamba mpulira bana bataata ate neewuunya nnyo nze abataata abamu tukwatagana majority esinga obu naye abaana ba maama wange okitegeera ate bakulu bange enkuzempa ekitiibwa neewuunya nnyo okuba nti mwannyina Zaalima Nakanja omukulu w'abalukwago bonna olutalo teyaluliimu era teyaluwagira nako oyo ye enkola entalo zange zinwanyisa yabadde asinga ozikulembera naye ku luno mwewuunya teyaliimu era n'abanenya n'obbanenya nabaga mukoze ensobi nnene okitegeera bulungi muganda wange bulungi nnyo waffe taata waffe okufa mu 95 yanywa butwa ate nga yabumwa muganda we kitaawe yafa butwa ng'abumuwadde muli ku lusegere mwami kankaka ebintu byansukkako ne binsobako obwongo ne bubeera puzzled ne mpulira nga buli kimu sikyafokasinga sikyalowooza emirimu gyange gyakuwooza ne ŋŋamba nyina kunoonya bunoonya wenzira kati amazima Sharon obutamwogerako naye namwebbako bwe nkuba natuuka okuba akatambi oba olaba akatambi akafuluma gundi SP Azimwe ke yafulumya akatambi ako yaddira akatambi naddira ebintu ebituufu ate n'atuuzaako bya Sharon ali innocent mu bintu bino kantegeeze eggwanga lyonna she's innocent at all manyi omuwala ono bambi nze mwewuunya n'ennyimira gy'ayimiriddemu nange mu kaseera akazigizigi natuuse okuba nga yeeka gwe nsigaziza mpozi ne maama wange ali mu myaka 94 takyasobola kutambula akaaye eri awasembe gundi gye nalaba okwata nga bali abantu eyo gy'abeera ekiziba ne Sharon yennyini maama wange yategeera Sharon nasooka n'entambula nanoonya wempitira eggwanga lyonna nga siyina nengeza okufulumira e Kenya nengeza ne birema era nayitira ewaffe akaaye eyo mpolampola mukukutu
Nembera ke Lusaka ndoza wiki singa 3 ngenda okulaba zigundi zino zi YouTube biki nga Sharon Bambi na yaddusa ali South Africa ate okuva Lusaka wali kyangu nnyo okutuuka wa Lusaka Zambia yes waliwo mwamba mwita we ndana wongenda kuteka obulunch bali so more interested in habo nenzi jabwe nalabye byo mawulire ku YouTube nengamba Sharon dala bwati waine ngende wa Sharon nakati ndide Sharon South very soon ngenda kugula weddwaliro mu South Africa eyo yes aji kati fotu suddewo nisobola kudda Uganda n'omulambo gwange njagala baleke kuguzza ekyo kinene muko omune bwafiira wa ino okudda ku butaka sebo aji oliwera akayi muganda wange badde simanyi nti ndifuna embeera enzija mu Uganda kubanga nfunye opportunity nyingi because I'm a researcher abantu banneetaaga nenze nagana nga mmanyi nga sirina kuva mu ggwanga lyange kubanga sirina nsonga enfulumya ggwanga naye okunyigirizibwa n'okuteekebwako pressure ey'amaanyi baalumbako ewange nga baze kunzita mwami kanga kawabimanya gavumenti eryokepe security nze gavumenti sirina kyenginenya ne mafia obijjukira mu covid mwami Tamalo emirundi oyo yantaasaako nga bangubaganyera olw'eddagala lya covid mafia nga formula bagyetaagira ddala kulisiza bamaseke ez'okuttibwa nga sirina ne baŋŋamba enkya tujjira ne bajja banzite nga ntambulira Kambega yali muganda wange leka neebase nga masikyambakulawaka yange nabuga muluka ya mukazi ekyo kyenyini baali bamaze okutaseeka bahiiga ne bagamba tujjira ne bajja yelowooza bintu bya kusaaga ne bapa security abasirikale 3 emmundu 3 ni mukaaga gikolerera amanikaka nalaja na ne bagamba sooka otuleke tumale kwetegereza where is the problem abasirikale okuva 2014 mpaka 2018 sirikale bagenda banzijako omwomu yasemba bamujjako 2018 bagamba noonye enkuuma enkuuma era babadde bankuuma kyewunyisa ate polisi yennyini gye bakozesa ekyo mukama nsaasi ababimu kati ssebo embeera yonna ey'ekimafiya nze neewuunya ekibatta formula na ddagala lino lye wakola siri eryokka ate nno nze ku ddagala lye nnina eryo lyerinafu lyensirikidde lye nnina mu mutwe likyali linnyo ku lino lye balabako mu byafaayo nzijukira kitaawo yakolako n'eddagala oba lya siriimu nga liweweeza siriimu sajja yekka ajjanjabyeko amagye wabeeyo habolisiti omu agamba nti yali ajjanjabya amagye nga gavumenti yemusasula kuba yabajjanjaba okuva mu nsiko n'ajjanjaba mbuya barracks ne bombo barracks for 10 years mugoyi wange yekka yali yakwatagana ne tutasonga ekifuba kiremesezza abasawo bonna nga siriimu naye kiyitibwa ekifuba bwe baayityo taliko yajjanjabe limuke naye ngaabona netukwatagana ne tutasonga TB ng'afuuse TB awo we yayingirira gundi aid commission nejja nemusaba nakola nayo ebitongole by'amaanyi bagende babibuuze ono liko eddagala eryo lyali badde libula litya nga mbuya balakisi ebadde ekola investigation check up time to time kabaka abakolagana n'abasawo abazungu nga tetuli bahabo kitata muzine bwa Minister of Health ng'ekyakulembera omwami gwe bayita Dr. Makumbi nyiza okuteeka eddagala labwe wakaliga nalaba Dr. Mubiru yali DHSS oba nampa setup nga tetubalinaako buzibu naye kizibu mukozesa abakugu mu department ezo bewange nzijako omusaayi ani atakimanyi laboratory yange registered ameka abagirina nga zero registered mazima Kutaka ebintu bingi nnyo emabega ka walaba convoy yajje wange bazine bajja police ye yodi Kampala yayika yonna ba police 30 emoloka 3 nga baze kunkwata license yange ya laboratory yaggwako can you imagine baba twe bakwata abantu aba license
nga laboratory wedde lunaku balina mugikubanze buli mwaka bankolako investigation before nga banampa license nga mukaseera nga bakyali mu kusupervisinga gundi yange bampera ne bajja ne banvubuka ne bankwatirawo okuntuusa ku poliisi byali birala eno bakwatidde okutuusa eri bagamba kirala. I don't want to mention tuli mu mulimo nga baganda baffe bakama baffe abatu checking abachecking eddagala lyaffe okuliisaawo ate nga beba business stanti baffe. How can you survive such a situation? Nga police maker ayina okukola enteekateeka ate naye competitor gw'olina okuyitirako ate naye ali mu mulimu gwe gumu apracticinga. Where can you pass? Of course aba ayina okugobamu akisigaze. Mutulinde mujja tula mu nsi zino ezaakulaakulana ezitegeera. Nyebaza nnyo bannayuganda abali wano. Bannayuganda abali wano balina solidarity, bali bumu, bali kitole, bayambagana. Nina baba kugamba abaana banyaniriza nga sibamanyi nako sibalabanga nako ne badde bampulya bazeba wano waliwo baminisita ba MP abantu abadduke nga balinga nze bw'otuuka mu nsi eno ndowooza yali badde United States of Africa. Inna cheneta Uganda sigenda kudda Uganda pozi mama wange ekaya nnuma katona mugulu kuba nti ntambula place Uganda kuna kino kyali badde Uganda aji wangambe ebiti gyokozesa okujjanjaba ogijja wamwe eyo laakayi mu bibira mu ludda wagogimanyi South Africa gyegiri ngenda kugifuna bulungi nnyo enteekateeka zaawedde nkyagoba mpapula gavumenti ya wano empadde support y'amaanyi empadde support y'amaanyi and I'm ready to work kubanga Uganda yewe wantu woko ekyambalo ky'emmundu oba bulletproof ne bakusiba busibi wano bakwandiza bwaniriza ne baadinga vali go naye babafiya baano balina amaanyi naye basobola okutuukayo basobola okusabotaginga record netondedde bakyala bangi era mbasaba abantu berayo yakowa kubasaba kubetondera nate baddembo buta baba tebagadde kunsonyiwa naye nze nabasonyiwa ate nembeebaza nnyo nti kamera zibanoonyeza ne teri mukyala n'omu akoze eki avuddeyo kwogera bitajjansa nti nina abakyala baali bakuzibwa nga bakuziba mu bantu in addition to Sharon nina abakazi bana okujjako nga Haji siri musonyiwa ate simugaana kubona ye bandowooza naye mu public embera yaliwo eri yakutaasa bulamu kye bataasooka kutegeera naye ngenda kuba nti mwami kankaka waliwo omuntu akugoba n'akuwa amagezi oba lwali luyimba akugoba yakuwa ekkubo nabyo waliwo ensi ezineetaaga nnyingi baneetaaga mu Buwarabu baneetaaga everywhere okukola eddagala era ngenda kukola eddagala kola eddagala lya sukaali mwami kankaka nalikolera wa mukyala mukwe eddagala nalitabula emirundi 3 nga saagala combination ngeganya okukwata waliwo mwami bamuyita mwami kyakonye Dani bwe nagenda mukubuka ali mu laabu yange ne tugenda e Mulago mu ya Department of Science and Technology okumanya abo bampita nzenze kanza ina notification y'eddagala lya sukaali mu Uganda yo teri Mulago yali eddagala lya sukaali era kye kyampita okunoonya kuliko nga baagala eddagala lya sukaali nga nzenze kayina notification nga nzenze alidde ina ku level ya clinical trial wenfunira omukisa dagala nenditwalayo wayite ebbanga ndooza lya mwezi nga gumu bo bennyini ne bankubira essimu omwami gwe saamu nakyo drug newanga nti eddagala lyo lyayiseemu gwagenda ku clinical trial ABCD come for your papers nengenda ku nakyo drug nasiiba olunaku lulamu anzeri bawunga nekyaki ne bankubira nti komawo era nenzirayo olunaku olwokubya ne bankola ebintu bye bimu nembaga zigenda kugezigazi yaddako nalaba kaliko nti no Saddam Lukwago yafunyiza eddagala tugenda kumutta my God what is this ebintu byennyini bye nali nsuubira nga sisuubira nti ku mulundi guno bikyagenda okudda kuba natulako enaku Drug Authority ne mbabuuza nti what is your problem opo mubanga mwina kye mwagala okuŋŋamba ate muŋŋambira mu mawulire when you have all my contacts ebyemukoledde bingi ne tutegeeragana baga tetugenda kuddayo era nabo bino ebintu ebyasembayo byabasukkako omusajja atuuka n'aŋŋamba mbutuufu I have no idea
I have no idea. Kakati omuntu bwabanga omuntu agolowooza nti asembayo gw'olina okwogera naye agambye talina idea kwekyo ekirimu. Waki ekiba kiddako mwami Kanka? Of course kati mu mbeera eyo oba otaasa bulamu. Eddagala osobola oddifukolere wantu wonna ng'olina obulamu. Nga n'amasimu ngafuna n'abangoberera mbalaba naye ekyanyama nti abantu ababadde bankuuma abadde muleeya ate nga batambulira ku booda nga sibamanyi z'olumu ndabira nga nyingira waka nga bakyuka baddayo manya nti kati olwo nduwonye obulamu okubutambuliza mu mbeera efaanana bw'eti myaka gyonna nga sirina muntu gwe nali nkoze obeeyo omuntu agamba namukola ekintu bwe kiti akireko akiweeko obujuli Anta bangulidde amaka nkuzenze nkuzizza abaana yo tuvola nti mwami Kanka nyina abaana bakutte ni mwana gosobola kuvaayo n'olabanga asoboga nti ayogera kino okutegera bulungi okuza abaana nabawa time siri muntu abadde agenda mu kucakala mu bidongodongo okunsanga yeeyo ne bwe ngeza awantu aw'okucakalira mbeera wantu wa buvunaanyizibwa wali executive wababeereko abantu nga tebatwaza musawo on record gwotajja kusanga nti bakwatidde mu loogi bakutte abamanyi mazima nze musawo gwotamu nti nno nakuggyeko eddagala kubanga ngenda kukusawula nze ndi musawo wa period nze neewuunya wafuna ne kasente n'otafuna woogamba nti wano kanzoganye obwa kansala kanzoganye okulembera ekitundu bwe kiti ng'abalala lufunamu kasente bayigira byabufuzi okitegedde bulungi nze ebbanga lyange lyonna obudde bwange bwonna ddagala era ngenda kupuluvinga bannayuganda nti nkola eddagala mu bbanga etali lyewala so nadduka mu Uganda nga ntaasa bulamu batono nnyo abamanya ne Sharoni namusanga busanze eno bambi mwetondera alina neetondera famire ya Sharoni famire ya Sharoni nanyizibwa wali nakasongola musajja tata waabwe yali mu chairman LC5 ebintu ebituukawo agenda bamubuuza watandika jjo okuweera omutemu okitegeera okutegesa emikolo tugenda kukyala emikolo gyonna bitabanka obuli mwamika naye nteeka bijja kubeerawo ebbanga kuba obulamu bukya of course obulamu bwe buba weebuli buli kimu osobola okukikola yes byonna bwe baatulemesa tujja kubikola kuba obuyinza bwa Mukama Katonda oyo atubeereddewo nakukuma nga tukyali bali mazima nze neewuunya baganda bange okuba nti bakuliddemu okuweza emyaka gino nga sifanga ebintu byenzizendala byenzembuusa amaaso byonna kati byagenda nga binzigira mpulira kutunuulira abantu abali mu kamera nambe nyinamu abaganda bange maama omutaatu mbana mulimu oyo omusika Haruna Muddu oyo ebintu byonna talina kyatamanyi Ajidi Lukwago omuddu Abbas Rashid Lukwago mulamaze namuwere okutuuka awo Yakubu Rashid Lukwago tamanyi gye mujja okutuuka watuusaawo abo n'abaana ebbiri attaka abalala bameka ababa tolowooza nti nabo mu mbeera gye balimu eya famire okukuuma ekifaananyi bwe bakulaba n'omukyala mu kisiibo balina okukwegaana basigaze ekifaananyi naye nga bakyakwagala abo boolaba mu kamera be basinze okunnwana mu famire n'okunnyonoona abo nga bwe babalaba mu kamera n'ebitali bya kamera bakulwana erinnya lyange noddifunamu tugenda badda ku kyalo omukumba balowooze nti babaloga bategeera mugaso gwange nze mmaze emyaka 20 sikola branches ndi wakaliga wokka ninga abantu babagabira eddagala bakimanyi nti banywa ddagala lyali balekedde muganda wange bamuyita Dawuda Lukwago ajja basobola musajja ali trained bulungi nnyo mu magye awa ajja basobola nakwasa estates zange zonna masomero faamu malwaliro era jja onakati wetwogere ali mwankole ali mukubalaga nti eddagala banywa teryali lyange lyerino era tulina kampuni eyakola enzijja mu bali abantu eyitibwa Shade Group of Companies Uganda bajja kugi kyebadde ngenda okukubuuza ti kati amakaago amasomero faamu
kati obidduseeko sebaani ababiddukanya bwe banaabikubbako ogamba kati banzibye ebintu byo byolese mu Uganda bigenda kuddukanyizibwa bitya wootali. Waliwo ebisaanyiziddwawo olwedde Naalongo alina byatunze era nga yeewaanira ne ku bantu n'ebirala ajja bitunda. Ekikulu ndi mulamu Mwami Kankaka. Kituufu ekyo. Kolera muntu mulamu. Ebintu ebyo nakola bikole. Gende mu maaso atulinde mpaka waawulirira nti akooye. Nja kudda n'ekyemanyi enteesaganya weeziri kati enkwatagana weeri muganda wange. Mbeera ye yali emususseeko kubanga oginnyonnyodde nga yali tetegeerekeka nti olina gw'osobola gibuulira n'agiwulira. Timbe naye baalinda ekiseera kikoye ebbanga lyetoolodde ggwe ebintu bino tisibyangu bya abakyala banenya kitono bagumiikiriza ebintu tebiggwa buli kaseera biba bigenda biggwa nga wajjawo ebirala bino bigenda biba nga wajjawo ebirala nagenda okuba no enough is enough. Naye kati gy'oli e South Africa onaafuna obuweerero okulaba ng'obulamu buddamu butambula watali kweraliikirira? Nabufunye edda muganda wange. Mpulira. Sali nga njogera naawe and I fear nobody this time. Omanyi? Haji Mafia temanyirika. Toyogeza lugumugumu Mafia temanyirika. Naye naawe baakukuba era nakati bakyakukuba wavuddeyo n'ogenda. No, kwekyawa ekimala bakukuba n'owulira nga naawe bakuzza mu kasonda tojja kuwebaka bwebasi. Banga ddene era nabuna kati ke kaseera ngenda kubeŋŋanga. Omuntu osooka n'osirika ne bagetinga used. Gye bakoma okuntenda omukambwe ate gye bakoma okunkolako effujjo. Nze omukambwe. Kiri batakoze mazima okutuuka okuba nti n'emiti gyange baagisaawa era n'ensigala nga mbagusaako n'embaleko. Wakati gwe Mwami Kankaka kigenderwa mu kujja banzaalo kuke kyali kiki? Kyali kwogera ku ntunda? Simanyi. Bona abantu abamu ababambira ebintu nga tebamanyi. Waliwo omwami bamuyita Eddie Sendi. Omwami oyo bamuyimba oba muzannyi wa simanyi waagwo oba agwawa simanyi. Mumanyi twemanyi twayoteranga wamu emirundi ebiri mu Lubaga. Nyina we namulaba ku interview oba yali ne Kasuku. Mwami Eddie Sendi oli mu myaka mikulu kwegayiridde. Esimu nekakekera okupapira yalina n'ensobi ze yakola awe musajja mukulu omwami. Kola lisa malo yogera ebintu ebijja mu bintu bye mbuze enkola sitanti Saddam Rashid Lukwago eyo gy'omanyidde Mwami Eddie Sendi Mukama akusaasire. Omukola sitanti kudduka kutaasa waliwo ebintu omuntu byayogera n'omutunuulira oga nti ono y'ono ne Katonda ate n'amukuba noga bw'ati bye ebigambo ebimuvaamu n'omanya levo ye noga kati olwo nina mukomya wano. Abantu sebo bakuzanyisa sitanti nga gwe kyosulako tokimanyi nti kati abo bali mu katemba abo boogerera gundi nga tebamanyi baana bo bwe basula. Mwami Kankaka kyommanyiddeko ddala do I need a sitanti? Olwedde oli musajja weekolerera. Abantu abalala bye tunoonya okufuna wabifuna kati sitanti eba yaki? Mbikoze mu busitanti simanya sitanti mwe mbikoze nze. Abo babeera boogeramu bwogezi social media noonya relevance. Oh my God. Naye ne mwami asiimu ate mwebazaako ensusu kubanga ekyamazima. Mwalimu ebituufu n'ebitali bituufu. Tunula mu side ate ze nali neerabidde nga sikyazitunulamu naye nagenda okutunulayo. My friend. Genda okutuuka wano Mwami Kankaka nze mmanyi kye nayitamu ndyoke entuuke wano. Wafuluma ne passport togirina? Passport yansangayo yanzigirako mabega. Nga naye gwe odduka. Omanyi okusiba mu mufaliso gwa yinki 6. Vaawo. Ne bakuteeka kuleera waggulu. Olw'okutuuka gy'olaga. Nga bakuzingiridde mu mufaliso? Awamu twasomoka na mugga ogulimu ggoonya. Ne tuyipaaka nga tutambuza bigere kiro. Bakugamba toyina kulinnya nnyo wansi empologomo kuwulira owedde. Kiro tutambuza bigere amagga toyina kuganda ate ligwa linfumisi nga toyina yadde okukolola. Naye nga mu Uganda wakola ki ekyo ekikuddusa mu ggwanga lyo bw'otyo?
kyeneebuuza naawe njagala okyebuuze onyambe kwonoonyereze wessirigwa oli mukwano gwange bwona kizuula okiŋŋamba nabanga muntu oba namwagalira mukazi oba kiki nga simanyi jagenda nfukamire mwetondere kuba nkinoonyeza kimbuza ebbanga lyonna mazima nkola mirimu gyange manda mu covid natambula nenfuluma ne Uganda nga sirina muntu gwe nagamba nti nze sitiika baginsanza waka ennaku 2 nali maze okufuna sitiika baginsanza waka wange ngamba oli omu ku balondeddwa okunoonyereza ku covid nali ndi presenting abahabolist bonna ng'omuntu bwankubira nti alina eddagala owagadde namuguna nga simusaba yadde 10 nkwesa mafuta nga every nitukola kye twakola kyonna okola ntutaasa eggwanga n'abantu lwaki bampisa bwe bati moreover ng'oli ayise mu famire ayitanga ewalala ate n'atayita mu babo bakumanyi ndya na nsula amazima nina ennaku y'amaanyi nnyo ku mukyala banga naalonga banga ddene wallahi bamusuuza obubonero ku lasiti we yali badde agamba nti no tuvuunusa embeera gye tubadde tulimu bamuteera ate wano bamala okukozesa nga bakusuula otandika kunalugwo n'okusikamuuko katunuulire okusafalinga okubange n'abaana saawa zino bali bubi biwulira nagenza okubakubira essimu ng'abaana abamu tebakyasoma batudde waka omuntu yenna yali badde avunaana Saddam ekyaso ateeka okuki amazima okuddamu okumwesiga ye buli kimu kinneetaagisa emyaka gye mmaze naye emyaka tulimu 25 tuliba nebunya mukyala wange omukulu kubanga sente yazirina naye yazijjawa mulimu ki gwabadde akola era omukyala atandikira ku mwami we okufuna akasente onaku zino omukyala wange asuubula ali India gy'asuubula engoye and everything emirimu gye gitambula okuza ekyo kye baali balina okukola kye baakola naye bwe tugamba twasonyiwagana mbeegayiridde babeere bantu abalengerera ewala bateekemu nnyo obugumiikiriza kwanguyiriza enkola eba ya sitaani ebbanga lyonna nakuwulira wakolanga ebintu byanjawulo ku TV bukedde luddawa naye oyina ge wasobya mu bukedde kuba buli lwoba n'ekizibu ndaba bakuwandiikako si bulungi nnyo ebiri mu bukedde gonsinga okubimanya nebuuza omusajja eyatambulanga n'abannamawulire bannamawulire beefuula mu ddakiika awo bukedde yakuba moviti banga nze mu sente ze nali nsasula nakomandooza mu miliyoni zaali mu 5 buli mwezi naye moviti yakatulanga yali mu miliyoni ngansa bakuba moviti ng'alinga tabawanko yadde 10 mulire enkola gye bakola mu sure deal natunulira ngamba ali luddawo omukyalo yatundanga ebizigo weyayishi sure deal nga bakubanga buli kaseera nze tebajja kunsobola kubanga nze ndi international ensi yonna nze ndi kyemeza gyonteekamu yonna ne bonteeka mu lusenyi lwa kilomita 4 nvaayo that is Saddam anti zirabalabanga buli kye bawandiika kiri negative nenga abadde stories zino bazijjawa omuntu ataliwo babijjawe watuufu kyekise ate no nze bankubako mu mawulire 2000 oba mu 7 28 awo bwe nakwata omukazi mu ddwaliro lyange eriyo tewabira tobijjukira ebintu bijjukira bulungi nnyo ebyo takizibuke ate mwalimu abasajja be nali ndowooza abaali ababuvunaanyizibwa bamwami abalala nze edita omu yampi naŋŋamba Haji mawulire tuteeka ogafulume bukedi olaba yakuba fifi yali mukozi waabira nze ndi ki muganda wa bo tebadde ntera okukulani ngamba bannaale abagoberera Haji mu kusembayo
Mungu ansaasidde ne manya nti oli mulamu nange nno mpewudde kubanga bw'oba onoonya munno n'akubulako osigaza kwekubagiza. Nkwebaza nnyo okunnoonya muganda wange. Kuba Katonda nnyambye akatonotono Katonda kakyanyambye ti omuntu yenna amulabako mu nsi emu anyanguyira okungalaga gundi gwe wali onoonya mulabye. Kandi kiri erinze naye nze si kisoonoona gundi ya muntu. Mukama atusaasidde nti okyali mulamu. Wawona empologoma, wawona okuwanuka mu mufaliso waggulu ku tuleera nga bakukukusa. Mukama wange akantu kano nkaddiŋŋanira kanteeremu. Neetondera buli muntu yenna gwe kyakosa okusingira ddala bakyala bange. Naye kati obaliseewo tokyadda bagenda kukola batya abo bakkiriza bakiyita kutalaka beeyongereyo. Bw'anaaba ayagala talaka nja gimuwa. Ate ekyokubafuna tekitegeeza nti olw'okuba ndi wano nze ndi muntu wa bakyala bana. Tegedde ate beemanyi. South Africa ticket ya $2.2 omuntu okuba nti mukyala we asobola okujja najja n'akulaba. Nze nyina ennyumba ewange wendi ndi mu kikomera kyange ndi munze. Era enswera mu mwezi gw'Okumi ngenda kubanga eddwaliro lyange eritandise. Ate nga ddwaliro ddene si bulwaliro lwalino nkolera ddala ddwaliro ddene mugenda kuba mubiraba ku internet. So saalyagadde kuvaayo bagambe nti okutegeeza eggwanga nga mpita ku mukutu ogw'obuvunaanyizibwa gwe ndowooza nti gufulumya amawulire nga gumaze gasengejja. Mazima. Ne neetondera abaana bange bukyakola baabi. Bali affected. Very much. Kituufu nnyo. Obulamu bwange ekirungi nti nkuze babulaba. Nga ntetenkanya okubeera nga ndi bulamu. Si byakatandika. Bwe ntuuse okufuluma Uganda. Neetondera abalwadde bange. Abantu bonna bekyakosa. Mpulira. Ne mu famire kubanga mu famire boolaba baavayo baali bantu wali abajajja waliwo basenga gye bali abantu era abantu abo bagenda buli baba nenya nnyo. Beetondera okubabulako ne mbateeka mu bulamu buno obutakola ki gwe nabuulirako ye mama wange w'emyaka 9 pressure yazijja mu kubaafe ne mugamba maama totya ngenze bwenti ne bwenti ne bwe natuuka wona we mbadde ntuuka ye mbadde mutegeeza. Mazima. Naye abo abakyala abennaali mukaabe omwani teri muntu abadde amanyi wendi. Kirungi obeetondedde bakutegeerere mu mbeera eyo ate ne byonnyonnyodde siggo weka abimanyiiko abagoberera ebitonotono tubadde tulina bye tumanyiiko. Era oli bw'aba takusonyiye kibeera iye obanga alina kyamanyi kyotatugambye ffe kye tutamanyi. Weebale nnyo. Nga ye akirina ng'akimanyi asobola okugamba nti Hajji Dr. Sadam Rashid kwabo awo alimbye nze yankola kino. Naye era asobola okunnoonyaako ku YouTube zange ku Facebook nakine twogera ensonga kubanga nze ndi muntu atayagala ntalo mwami kankaka. Asobola n'okubuuza nze ne mugamba waayi mukubire bwoti. Weebale nnyo ndi muntu ayagala ennyo emirembe ndi muntu atya ennyo okunyiiza abalala. Aga Katonda naye olumu ogenda n'ovaayo ng'oyogera you are speaking your mind. Naye ate you are others. Mazima. Who cannot even come. Ne bagamba nti owaayi kino kikyambudde kitya. Waayi ne mukwano gwo mulwadde. Mukwano gwange nnumwa nnyo kuba obulwadde bwe baamusangamu obwo. Kuba Katonda medically buzibu nnyo okuba nti amawuggwe gayingizizza amazzi. Mukwano gwo mulwadde nnyo muzeyita amale. Kyabulabe sirina access mutuukako naye olaba nga basobola okunkontakitinga services omutuusaako mukama wange bw'aba nneesize za bwereere nezijja kumuyamba kizibu kyalima. Hajji kansooke nkuleke. Esebo. Mukama Katonda akuwongere obeere nga neyo gy'oli oteredde. Tamale gwemanya sebo mukulu wange muganda wange mwami kankaka guli muto wange. Sirina buyo bwonna buli mu bantu ba bulijjo obuzibu bwange buli within the family. Kiddamu era nze nkyogera lunye era nja kukire bwe muliraba nga nfudde ebintu bitategeerekeka
biva mu baganda bange okusingira ddala abaana ba mama mpaka ng'ekintu kino kivuddemu mazima beboka era ekinnwanyisisa ennyo mulimo teri kintu kirala abanwanyisa bonna bayita mu kkuba eryo bakozesa abo ne kumpukaku naye akalina abiri otega kalaba ekyo mukama yakimpa kizibu nnyo international gwendiko mulaba ne mulengera mpaka ne mubyenda mwami kanka inze ndi nalota covid nga wala emyezi 2 atuuke Uganda ne ngamba omukyala wange omukulu ne bwamukulu ne mugala waliwo obulwadde bugenda kutta abantu ne mfunye ABCD mfuna obubaka ekyo baba baagala batebaagala bw'oba waakunkola kintu mwamita gundi kankaka abungu ekyo yakimpa era nze nkimwebaza siina we nalinda nze Katonda nkufuna nze nyinza okwesiriwaza ndeka nokyo abapanga naye akalina abiri otega kalaba ebintu byonna ebibaddewo bannange benyiiziza benkoze buli kimu eggwanga lyonna ndyetondera nsaba bansonyiwe mazima naye Saddam Rashid Lukwago ye muntu atasobola kwekweka yonna gy'alaze eno bannayuganda bonna bakimanyi nti wendi wane South Africa ate era ndi mwetegefu basaavinga kubanga kyemba manyiiko abamu balina ngenda kwagattako babadde n'obuzibu nkusange mu kufuna eddagala nze ngenda kusinga kusaavinga bannayuganda kubawa ddagala okutema bulanki gaabwe bajjanjaba abantu kyengenda okusinga okukola wano mazima sebo mukama wange sebo neyanziza okuba nti eko nonoonya omukasiyaka amina obadde Dr. Saddam Rashid Lukwago ijja kuba tumweyongeza kuba Katonda yamuwa obulamu temulinda Katonda mujjula mwamuwe muve mu kwekuza ebyama byammwe ddala babitute